ajja si mubi bambi lwakuba nti kino kyamutagalako teri ali perfect naffe aboogera tuyina ebitutagalako Katonda atuyamba byamina ebitavaayo bitajja mu mawulire kyamutagalako butagazi ate olusinza kuba tumujajinga nakyo kirina ekyakireeta okitegeera bana bakazi si bangu si bakazi omuntu asobola okukeera ku makya n'agamba nti njagala okole kino ng'akulinako amaanyi ago n'okikola wadde okimanyi ekyo ng'ani agavuddewa eyo no tuveeyo kaakati tubadde ku security nsaba Mukama agumye Musumba aleme kulowooza nti ekyo kyamutuuseko abantu abaati bamwagala abantu bamwagala kubanga ayogera ebigambo ebibasesa n'ebiyigiriza abalina amagezi agayiga ne bakola ki ne bayigamu ngwera omuntu yenna omulamu bwakola ki mukubiriza nti bw'aba asobola okugulayo emmotoka Dabo Kabe yandigifunye n'afuna abakumi abakyaki bamwagala nnyo bajja mwekuumira oluganda lwotegeera oba tukole bwe tuti kwanza endaba tulinawo kasente awo aka Pentagon ke twasonda tukagule mu motoka ya Hammer ya bulletproof ngeya Kyagulanyi kwanza osone tukola ankole kyonna ekisobola okukuuma Musumba nga kuba kati kambuuze lwaki aka Pentagon kyotandise olowooza nti abagoberezi ba Musumba tebasobola sonda sente zigula mmotoka banaasondeza Pentagon netuzizaawo kuba kati kino kiri agenti banneekamba bulire omuntu atonda kutofunako kikanga bwanga omuntu ayagala kukutta tebasobola tegeera omusajja oyo kati kyayitamu omuntu akusembereza okufa muganda wange nga gweyagala kunjija kalenda ya Katonda gye yankolera gomanye kitegeeza temusobola kitegeera kati abantu abamu naye ayefunye okutya bambi kungi n'ensaasira abannannyini famire eyo omuntu yakoze eki sembyeyo okulaba nga pasita ali wuwe mu kyalo omanyi sitaani ayinza obutakusindiikiriza nnyo naye ate ne sitaani olina omumukyalo enjinga wansi ya pasita takyali wakutwala Masaka weewa wonna Mayumba engeri ettaka lya ebunene bwayo bwe yagulawo kati ndowooza agadde ebbalagira kutya nti mwayagadde okundeetayo nga neebase kanzijewo nga ntambula sijyabeera it is a country home tosobola kuva namayumba nno walako ate ojjukira oddako ne munda kati wabeerayo bantu balala of course agende mu biseera bye ebyeddembe ne wayagadde osulayo wonna nga talina pressure amawulire ago gabadde mabi era nsaba Mukama eyamukugidde kino ayongere omukugira ebirala kubanga oyo omusajja tasaana kufa atyo nze kyenteesa ministry ya pastor olaba luli pastor yatandikiranga nga mu bulamu bwabujjo tukirabanga okukuba naye batwandikise kitya ng'atereeza basumba banne abayinza okubanga bo we banyiiga bayinza osirika obusirisi balovuleti abadde ayingiddeko eno ate mu politics Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga official nojo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusera okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti gyowanga mu bitundu byensi tukubuuzaako ne tukwebaza okubanga atokola webale kukola webale kubeera muyiiya kale olwaleero tukyagenda mu maaso okubeera nga ate tuweereza olunaku lwa kusatu ennaku zomwezi ziri 3 2024 gwe mwezi gwe tulimu tuli powered by banaffe abakontu kano akanana Herbal Mouthwash kenkubiriza okubeera nga ate okeefunira kaamannyo gakuluma gasanyalala olira sayidi emu bw'olya ebinyogogo ebibuguma gasanyalala kafuneko amannyo gavaamu omusaayi kafuneko
download wale ekigambo nana ne wansi wale ekigambo nana gwali bweruwe gwanga mu drug shops ne supermarkets osobola nga tokatumya omuntu akakuweereza ate awo nga tuvuddewo bane tulina conference egenda kubeera Canada awo yabyamizannyo kakati bwegala kubanga ogenda ku Canada naye ng'oli munnabyamizannyo nkusabye obeere nga ate obanoonyako naku zomwezi 15 mpaka 18 we tugenda okubeerayo mu November w'omwaka guno kakati gwe ayagala okubanga weeteekateeka okugenda mu conference eyo olina kubanga otandika okubuukinga kati ofune invite ku dollars zigenda beera 4 ayagala okwolesa ojja sasoosa dollars zijja kubeera 5 ekintu kikutambulire online business yenkola gye tuliko gy'oyitamu okubanga ate weekolera akasente ku online ogenda bugenzi ku www.solomero.co ate okusobola kubanga ate ebintu byonna bitambula bagamba kasoba nga olina essimu oba nga olina laptop kasa kubaka internet ekintu kiba kiwedde okubanga kitambula bulungi ng'obeegattako tumalize ne banafu ba Garfield National Primary School basangibwa wawo Mpererwe bagamba ntwalayo omwana then boarding basomesa abaana somero primary ddungi nyo lisomesa bulungi abaana kale nkusebe berenga ate ogendayo nkwaniriza ne kuyiwa olwaleero ate okusobola okubanga tumaliriza olunaku olwaleero twasene kutuwa Thaddeus Katumba wali waggulu emboozi endoza mugirabye naawe eno upload yaffe yakubiri eya Nalongo Kitone nkwaniriza Nalongo gamba otya sexy kankuwane Salongo atye kankuwane Salongo atye sinzo wa 6 pack toina Saimo jiro ogule eddagala yes my Salongo wa 6 wa was 1 Salongo sajja mulungi muwanvu ngamba wano kusipaka zine zaffe taina bine ebifubo byaffe bino ezo zammwe ez'okwebakako omuntu n'abanga atudde ku kalina namwenzi obuto olange si bunene izeno mbanja yalo salo olubuto naye nejjukira ebiseera ebyo nga ninganga omunuunemu omukka nga bwontula kumba ninganga nuna switi ogamba wawangalira nnyo mu butono omanyi obutono kati bwemba ngezzeeko it is okay kasasi sukali ankatola mwabwe yaŋŋamba nti gwe bino byogezzegezo ojja funa agalwadde g'otamanyi ggwe andi kati Saimo olaba abantu bonna baliko abatono abaana bagejja ne waliwo okubayita okuzimbulukuka ng'olinganga muteekemu baking powder kati nga bw'oba mukazi nga bakuwasa nga omuntu yeejusa lwaki yakuwasa ng'oba musajja nga bakufumbira nga omuntu agaba nafumbirwa kiki kino ibale kati omuntu omunene nawe bagenda out beesitulako simanyi ojja bambuuliza baba beesobola nabo obunene si bubi waliwo omuntu agejja ng'agezza yeesobola nga yeesobola nabawo omuntu agejja bambi nga naye omugejjo tagwagala naye nga guzze nga mungi nga kwegambanga n'okutambula obutambuzi nyina omukazi nga bakatuwa eddagala gwe twagezeza akali awo kagoma tasobola kuyimuka wansi lwa bunene nga buli kintu kyakola kikolera waki wansi mwamukola mutya ne mugamba nzo ndaba abalaba video zange naye sobola kutuula bwenti ngulo tula wano bweruti kati ndidde nziku wakola otya wakolanga otya nabeerangawo ngere mwami wange abona naddala mu kaseera nga olubuto olubisse wayeetaaga ngera ayiya n'alaba bwalujjawo abonabonamukko kati alinganga aseese eŋŋano kale ekintu kyasinga okunnuma omere omukazi ono simanyi kyendi muwa oba muwe mu Salongo amaye naye ng'omwezi nze bange yali yankwanira mu mpale empanvu era ze engoye ze yali awulira nga mukazi we bw'azambala akwagala mu mpale bulungi naye namala emyaka ena nga nava ku mpale empanvu nga bange kimuluma naye nga ku mpale empanvu naye nga nange mpulira zantema olina bw'ojambala neekusala kana akabuto bwe kati ne kasembera wano nokola embuto 2 zeno naye meyo Katonda be yabayawanga balina 2 komanina kati nga mpulira nze kenyi neerabikira buki naye kati omukyalo we twamuwa eddagala kati atambula era naye yennyini kati alabye dda nga nze Katonda we mpulidde kwano ku masimu abakukubira nga bagamba bikola okitegeera mpuliddeko n'omukubi w'abasimu ow'amaanyi mu ggwanga kati obuzibu abantu abatagenda difunamu yeetaaga omuntu ng'alinamu kasente nga mwetegefu okukeeteekamu kati nga bw'owidde yankubire nti weetaaga obulozi bumeka nti bumeka naye era bantu lwakubalirira omuntu bw'ogejja oba olya nnyo kati kitikiriza nti sente z'ogenda oteekamu ogenda kusala ku mmere in future kati gwe kwata ku sente z'emmere ez'omwezi ogujja oziteeke mu ddagala omwezi gujja oleme kulya okitegeera n'omugabo kwesa obudoozi 4 olina kilo 9 weetaaga obudoozi 4 olina kilo 8 weetaaga atabanga nte weetaaga olina kilo 10 otandika n'obudoozi bulala bwona bwofaana kikumanyi buli okozesa ekintu ekikola Saimo kikuwa amaanyi okutumya ekiki ko nga baguze nnyo eddagala Uganda eyitaaga bakolako yadde akantu bwe kati ate nga baliguze sente enki nze nagwe njagala okusindikira
naye tomusindika mbu nga tumuwa tumukoleko nga sampo njagala omusindika mutekenga mukalango sampo yino nga bwe bateeka muyimbyo nze sampo w'eddagala lino bino ebyabasajja abalangalanga ebintu byabwe agenda agwa ku muyimbi alina ebbina liva kuno paka kati Kagoma amugamba nze nti nkutemera ogambe nti akizibula luvannyuma nti nno bamugamba nti ebbina yali jjeeri kimukosa n'avaayo neyeerwanako naye nga ffe twategeeradde ebbina lyagundi kati ogamba otya Naalongo ebyaddala ndi bulungi kubanga natandise omwaka nga ndabika bulungi amiina nga neeyagala naye kati olabika bulungi alina okuwaana ali eyo bawanga mpaana yampanyerera ekiro mpaka okukoma ku ssaawa 9 ogw'ekiro ogwa wana Uganda ng'ali kunzi omw awaana akola eki ali bagamba abasajja abali ebweru baba ne bbuba sako ku radio mpulire nze bbanga ekyagamba kyenkola ekisooka nze nnyina ssanyu aba yakakuba entagala ezi ng'asimuka ate nti kituufu muli waka sako video call mpulire ate kati akuba atya audio ate mba mumulabye nsookera na mizimu tunuzaako wansi ekitanda kyammwe kirina wansi bakimalayo bange mu bintu by'okwebaka yateekeramu ddala omusimbi obuliri obwe yabujja Dubai ekitanda teri gundi kati singa kibadde ng'ekyo nomulisaako wansi w'ekitanda binula ku baafu eyo nedda bayirewo ebintu ebisingako ebiva mbikubuulire bantu buteesiga abantu babeera naki nabo naye kati bange ebbanga lyamaze nange amanyi bulungi ema mukazi gw'otaaloga tolina ngeri gy'omwesiga nseesiga bakazi walogako Kampala neno oba tologo olina bbanga osaba nnyo anti kati saalongo kakati omuntu ng'oyimiridde booti ku bibiri ninako ekimu nze nkubuulira mazima ku bibiri oba tolina ddogo olina essaala nina essaala omwana Saimo omanyi mwe mujja kusanga abantu ababalimba e Kampala wano omuntu okuyimirira ng'alina omulimu gw'akola bakama be tebamugambako baŋŋambireko bale wamusala enjala oba ontegeera bulungi nga olina n'ebyo byokola nga bitambula ku bibiri olina bbaako n'ekyo no n'osanga oli toli mulokole toli musamize naye oli awo olina pulaani z'otuukiriza omwaka yema tosobola beera empute n'omalako mu bulamu bw'ensi Katonda sali kusonyiwa abantu bakola n'obugulu bw'enkoko gwe tolina kyokola na buti bwa mmannyo okugyamu nnyama giwalidde omuntu waliwo omuntu waleetiye yagwanga mulimu akati kairizi kava wano ne wali engamba obulamu nze omuntu eyeeteteeka yakasoobaako wookutte weeba kisaala ng'oli wa sapule obudde bwayo gisabe oba owulira nga gwe bito byagala birwawo genda osamire bibiri okoleko kimu naye ku bibiri olina obbaako kyokolako nkubuulidde obwayi naye nze ebbanga yakayandikwatira mu bibbo by'abaana be mwagala nnyo bange ebyabalongo naye si kibi okuba n'omuntu gw'oyagala naddala omukazi mutwagala ennyo kubanga omuwendo gw'abasajja kyeka 224 mutono kubanga bambi ayagalika sirina muliro nebbange mulungi nga ntute mu bizimbe by'abakola ndi eri nfulayinga bufulayinzi olaba omuntu awoza nnyina omusajja tamutwala nkoyadde ku biici ya Bopi nga musajja yampakira nantwala mu nsi z'abakola naye omusajja ayinza obutakutwala naye n'akuwa eddembe okweyagala ng'ogenda buli wamu anti bina yasooka n'alimpa eryo n'amala n'agamba nedda kankutwaleko so tugambe nti 224 buli yali atugambyeko omusajja mu mawulire tusaba abeeko kyakkolera akoleko ku kintu ekitaliroko kati ku Valentine abula kansirika bangambye obukyenkola ku social media tanula ntalo mundeke owaayi nze sirina gwe nyinako ate bane gwe nalina nyigira namusonyiye nga 3 kubanga nakizudde wamukubiddeko sirina gwe nkubira naye omuntu okubanga olina abantu emitima nga tegibaagala olina okubanga tolina musajja akwagala kimala olina okubanga tofiiringa nti ndi loved olina okubanga sente nsabiriza zikwekubya mpi nga tolinaawo zizaawo ontegedde olina okubanga ogamba ng'oli mubulamu bwakukola ki bwakugattagatta nnyo naye wembanga nyina omusajja asula mu mpewo n'asinda omuzira nga mubugumiza ku ssimu nga neerira ekikomando kyange mu budde kakola katya akakubugumiza omusajja ku muzira omubugumya na bugambo omwana agamba kagambo ne kakubugumya Simon obiranga byagana kwebika
naguba njagala awo weba firimu ez'obuseegu naziko wanjagala zeeza kati nze nenkizuula nga mbutuufu we mba nnyigira abantu mba muki mba mukyamu naye nze omuntu yenna nga tanjagala nga mpalana nga gwe olutalo lw'olina kunze olufunamu I support bambi mpalana nnyo sula wange togenda kunsanga mu takisi nakuwa nasoba nga akuwalanira wuwe emikisa gy'okunsisinkana onkose oba obeko kyonkola olina gumu ku 10 oba oluganda lw'otegedde kati gwe bwoba ng'otalo lwange nawe olina olufuniramu nkwegayidde lwongeremu ebirungo naye waba talufunamu yandibadde akita kubanga nze talufunamu siina gwe mpalana Zana njala bategeeza 224 ndi musajja wa ddembe sirina lutalo na lumu lwe njagala kugendamu sirina muntu yenna gwe neegomba kuddamu kubanga guno omwaka gwa kukola nagulangiridde jjo nga ndi wano ne Zubeda ne bagamba guno omwaka gwa kutoola ku kyali kya buli kyakola kikyakulema tukitoola guno muki omwaka so omwaka gwa kukola owaayi wanje amakyago olunaku olwaleero ate tukeeredde namawulire agatali malungi gabadde ki abaana musumba ate tebamusunye ate bamukube omwana ngambye alabyeko ku mmotoka wayisa amasasi Katonda wa bugingo akyakola nti singa gamukutteko naye sayimo kambeko kyegamba teri muntu nga okusinzira ku kyakoze ng'asaana kufa kuba baffe naffe abazaala abaana n'omuleeta ku nsi si gwe omuwa omuka gwassa okitegedde Katonda yagumuwa obuyinza bwoba omulinako nti abadde mu lutalo n'omuzaala byonna eby'obuvunaanyizibwa mu Luganda nze nkyuse contribution toyinza kugamba nti omulinako bweti tusomanga mulimu babalenzi okitegedde sirina buzibu nze atasoma nze nyina sente kituufu genda maaso genda maaso maama genda maaso lomu ateko okuzibala diguli yange kanjiteeke wansi w'emmeeza tugende maaso kaakati abantu bonna mbadde mbategeeza titukkirize bwe tuba tukkiriza ntulina eddiini mu ggwanga nsaba mukkirize nti Katonda waali afuga mumulekere obuyinza bw'okujjulula abo abasaanidde okukola ki kuba nze sirina maama wange Sayimo sirina taata ne ssenga wange ow'ensonga namuziise oba oluganda lw'otegedde tewali gwe basse bussi Mukama yatuusizza obudde obubakola ki tulekerawo okupapa okutwala abantu kubanga ffenna tukimanyi nti buli muntu akula alina okufa ojja kuntwala onkube masasi nga tebadde ngenda kufa mu nfe eyinza okukusanyusa tuleera zijje zirinnye akamotoka kange konna kaggwewo bwekati okitegeera mbadde nsaba abantu bambi mukendeeza obuki obusungu nze Sayimo ne mba sikwagala siinayo muntu nga ne bwaba yankola ki nga ndaba ng'asaana kufa kugenda lwange olw'otegedde nze nyina omusajja yali mukwano gwange nangwira abatemu polisi y'ekatwe wabamanyi otya bajja ne boogera polisi y'ekatwe afaane senono ne babakwata oba otegedde kyentegeeza baakuba essimu ne balipooti nga tonatuwadde ssente bwe tuti tutte Naalongo bwe tuti ne bwe tuti oyo kisembo ne senono nga babakutumye ne bwekeka mu mpiso bakujjayo ne bampita okakasa abantu be bakutte mbakola ki obamanyi nga kituufu omu mumanyi ng'abalala sibakola ki nga tobalaba ng'eyali abagula mumanyi naye nga bebaali bagula sibakola ki tobamanyi sibamanyi kyankosa nnyo mu bulamu bwange natya nnyo naye mwami wange naŋŋamba nteri akulinako buyinza okujjako Mukama yensonga lwaki tosobodde kukola ki kufa kati omuntu asobola okunyiga nolaba nga nsaana nfe nenze neyali angwira abatemu namusonyiwa era simwagaliza kufa wamutegeera namusangawo polisi yamukwata oba ontegedde bulungi naye gwe olina omuntu nga ekintu kyeyakukola tekyenkanankana ono yangwira baki otegedde kyengezako tegeeza naye nga nze ne mutima wange talimu era sina kibi kyemwagaliza nsaba Mukama obudde bwoba okubaako kyamukola bwe buli babutuuse yaba akimukola saani sinze naye waliwo omuntu ng'owaana munno ng'amazima sina nsonga y'amaanyi gye yakukola nga tewali nsonga erimu eryawo yasimba ng'omuntu wakubuza naye omuntu oyo yakola ki ekyamaanyi nnyo ng'oluusi mwalemererwa kwetegeera mwaka akaseera naye nga gwolaba asaana afe omuntu bw'afa aba taboneredde oyinza okuyambako omuntu okudduka ebizibu emirambo tegibonerera eyo nsonga nno nkulu nnyo kyova ne mu Uganda akalabba baakajjawo okumuyamba ku bizibu bye ng'abadde asula bubi kuba omusajja yayogera mu njiri ye n'agamba nti ebisinga situbyogera naye munjogeza buli kimu njogere ki amazima gali nti tuyita mu biki bingi
ezimu yemu kunjiriza pastor ezibadde bw'owuliriza message ekiraga nti nze pastor nyina bingi byesikkaanya naye ate nga nali muwagizi wennyo. Watandikadde osabira wa pastor? Sisabira nze sira kyaki okugoberera ku ssimu yange. Ebiseera ki? Nali ono omusajja ono yalwala empanama yani comedian yeyampagiza bujingo kubanga namusanga nga kati nga nibeera ne buzigambi byayogera abijjawa n'ogenda owulyeko original bwewulikika kati ne pasa ne musanga nga asesa alina ebigambo byayogera yategera nti abantu tulina ennaku abantu abakuumira nnyo mu butanakuwala ki ennyo era nze obutakkaanya bwange bwakajja bubeewo naye myaka si mingi era abantu abasinga bonna baabulaba kati nga nze omukazi omukulu mu maka g'abazi nga sinza kwemera ku saidi yani ebyokugira bino byakunyiza obusongasonga kati ne ŋŋamba musumba yawe yakozeemu buki naye saamusayira musango era sinza kugamba nti mwagaliza kizibu olwokuba yakoze ate era sisuubira nti neyamunyiigira olwenjawukana ye ne Teddy asobola omwagaliza okufa ekisoboka. I believe mami Teddy tasobola kuvaayo kwogera naye tosobola mugamba nti yali bawo bamukubya amasasi n'agamba nti kandifudde era yasinga okulumwa kubanga ye taata w'abaana be kubanga the moment waaviirawo kitegeeza nti nno ekisooka bukwizi bakyali bafumbo mu mateeka abaafuuse namandu ekyokubiri abaana be babagenda kufuuka bamulekwa oba ontegeera kitegeeza nti kati gwe bw'obanga tugambe tugezaawo kunoonya ebiyinza okuba nga byamukubisiza amasasi amazima gali nti titusobola bitegeera anti ngamba nti tuba tugezaako okunoonya gwe n'ogamba katugambe nti kale waliwo yanyiiga lwakuba yalekawo mukyala we waba mukyala tasobola gamukuba gwe gwani kyonna kyekiri kubanga situmanyi kyonna kyekiri Abanayuganda bali mu bweraliikirivu kubanga kyesinga okwewunyisa abantu abalina obukuumi bafuna nnyo obuzibu lwakwejo si bukuumi kino kyabadde nakyo si bukuumi kiba kiyita batya embwa ekuumira mu nnyumba ebeera wabwetu kakati wabanga ono gubasse abadde mukuumi naye ebeera mu kikomera but at least ebeera wabweru nga bwekola ki bwetambula nti wotandika okukitegeera nti nno nyinza okubanga emirimu gyenkola gya bulabe n'ofuna kuuma kyandibadde nga kyamakulu gwe n'osigala mu mmotoka yo ne wabanga kale kubanga ekisooka bw'obanga olina abakukuuma ne wabanga bali mu mmotoka tugambe nga kapulimo abakutta balina sooka kukuba pulimo tebasobola nedda omuntu nga yaze kuba mmotoka ya bujinga baze kuba ya bujinga anti naye kyo wandigambye era omuntu yaba pulimo batasobola kukuuma obwanga omuntu bwakozesa okubuka mu mmotoka pulimo si bwakozesa okubuka ku mmotoka eri open okitegedde ate nga pastor bw'obusobozi abuyina n'afuna liidika bw'aba asobola okufuna obusobozi obunyigana omuntu n'azimba ennyumba mu wiiki emu ne bw'aba nga omanyi nti omulala asooka okwekolera obukuumi bwe omanyi nti Bobi Wine alina obukuumi bwe nga bw'abantu tiwaba wakumujja olina sooka kujjawo Eddie Mutwe okitegedde nti walikwatira Eddie Mutwe yaba yalinoonyeza dda waayita kubanga olaba musumba oyo alina abantu bangi ng'olwaliro balamu lwakubanga ye nze kino nkyogera ano mazima olanga bwogamba nti nalongo nawe olina ebyakugiramuko ne pasita nze ekigambo ekyanzije waka kyali ekya pasita lunaku lwa Sande nanga ali mu kuvuma abaana bagaanidde waka nga wakozesa ebigambo bye amanyo gakuluma gaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Munnayuganda ali mu diaspora mu nsi nga Sweden, America, UK, Canada, France n'okwetooloola ensi yonna tosobola okwetandikirawo online business gwe atalina mulimu ayagala okukolera ewaka akooye okukozesebwa nawe atalina budde bwa famire kozesa omukisa guno gwe alina omulimu online business eno egenda kukola nga supplementary income. Tulina abakugu abagenda okuyisa mitendera gyonna otandikewo online business yo. Okumanya ebisingawo n'okutandika online business eno yita ku website yaffe www.solomi
limited.co oba tufune ku WhatsApp. Waliwo omuvubuka oli mu nyumba ya namwandu zisalimu ya namwandu mwava mu boys quarter mwabuuza mama afumbya ki vaawo obuyumba bw'omukazi alina yani buvadde abufunamu akasente oli omwo mwoze kikola nze noleetamu abawala nze waka nali nzaliddewo omwana oba ontegeera ekigambo ekyo kya ng'olwanyisa ofuna obulema mu bwongo olabyeddala nga tolina akapangisa oba ontegeera tiso ebigambo bye byaki ebyenjawulo naye ate nga nze paka nakati lwakuba nti kale waliwo time bwofuna oba bakite batya kusomoozebwa kusomoozebwa you get biased naye ng'ekigambo kya pasa asigala waaki w'amaanyi nze nzikiriza nti alina okuba nga alina baabeererawo bangi teri muntu mubi yenna kubalaba ne Sobye yafanga mubi era waliwo abagamba nti yali twabadde ne junior ne tubyogera lwakuba nti pastor afunye obuzibu twabadde ne junior si bwe twabadde ne twogera ku basumba basinga okusasula abantu wano mu Uganda yakulembedde yali mu kyokubiri yali mu kyokusatu yali mu kyokutaano amudidde ali mu kya 10 ani amudiri simanyi okubasasula muki okusasula abasomi abakozi omusaala abakola ku kyaki ku TV ye sibimanyi ebyo nze nali mwagalanga mu nze nkubuulidde mazima kati ekitegeeza abafunamu mu pastor tobamanyi muki kituufu kuba olaba oyo omusajja si mubi bambi lwakuba nti kino kyamutagalako teri ali perfect naffe aboogera tulina ebitutagalako Katonda atuyamba byamina ebitavaayo ebitajja mu mawulire kyamutagalako butagazi ate olusinza kuba tumujajinga nakyo kirina ekyakireeta okitegeera bana bakazi si bangu si bakazi omuntu asobola okukeera ku makya n'agamba nti njagala okole kino ng'akulinako amaanyi ago n'okikola wadde okimanyi ekyo ng'ani agavuddewa eyo no tuveeyo kaakati tubadde ku security nsaba Mukama agumye musumba aleme kulowooza nti ekyo kyamutuuseko abantu abaati bamwagala abantu bamwagala kubanga ayogera ebigambo ebibasesa n'ebiyigiriza abalina amagezi agayiga ne bakola ki ne bayigamu ngwera omuntu yenna omulamu bwakola ki mukubiriza nti bw'aba asobola okugulayo emmotoka Dabokabe yandigifunye n'afuna abakumi abakyaki bamwagala nnyo bajja mwekuumira oluganda lwotegeera oba tukole bwe tuti kwanza endaba tulinawo kasente awo aka Pentagon ke twasonda tukagule mu motoka ya Hammer ya bulletproof ng'eyakyagulanyi kwanza osene tukola nkole kyonna ekisobola okukuuma musumba nga kuba kati kambuuze lwaki aka Pentagon kyotandise olowooza nti abagoberezi ba musumba tebasobola sonda sente zigula mmotoka banaasondeza Pentagon ne tuzizaawo kuba kati kino kiri agenti banneekamba bulire omuntu atonda kutofunako kikanga bwanga omuntu ayagala kukutta tebasobola tegeera omusajja oyo kati kyayitamu omuntu akusembereza okufa muganda wange nga gweyagala kunjija kalenda ya Katonda gye yankolera gomanyi ekitegeeza temusobola kitegeera kati abantu abamu naye ayefunye okutya bambi kungi n'ensaasira abannanyini famire eyo omuntu yakoze eki sembyeyo okulaba nga pasita aliwuwe mu kyalo omanyi sitaani ayinza obutakusindiikiriza nnyo naye ate ne sitaani olina omumukyalo enjinga wansi ya pasita takyali wakutwala Masaka weewaawo Namayumba engeri ettaka lya ebunene bwayo bwe yagulawo kati ndowooza agadde ebbala nti mwagadde okundeetayo nga neebase kanzijewo nga ntambula sijyabeera it is a country home tosobola kuva Namayumba nno walako ate ojjukira oddako ne munda kati wabeerayo bantu balala of course agende mu biseera bye ebyeddembe ne waayagadde osulayo wonna nga talina amazima amawulire ago gabadde mabi era nsaba Mukama eyamukugidde kino ayongere omukugira ebirala kubanga oyo omusajja tasaana kufa atyo nze kyenteesa ministry ya pastor olaba luli pastor yatandikiranga nga mu bulamu bwabujjo tukirabanga okukuba naye batwandikise kitya ng'atereeza basumba banne abayinza okubanga bo we banyiiga bayinza osirika obusirisi balovuleti abadde ayingiddeko eno ate mu politics ewali omugaati namulaba ebbanga nga akuba nnyo Bobby naye nze nyina ekizibu
nyina omuntu lwakola ekintu nga nebuuza lwaki akikola ansa nembula sikidisikaza nga nkikola ki okireka nga nkireka kubanga mba nemedde otegeera lwaki akikola nze si kyendiko nze kyeŋŋamba nti kati politics ono abantu olaba ebintu bya Katonda nsobola okukola ekkanisa wali nenoonya abantu ne bagaana n'ekkanisa n'engireka n'ebeeraawo oba ntegeera kuba bya Katonda tokiinaako control ne politics ono muzibu to an extent nti okimanyi nti ku opposition waliwo afuna ku opposition byonna wano Uganda bisoboka ate omuntu asobola okujja nga bazze kutereeza ebinnya byawe ebyonoonye emmotoka zaffe nenga waliwo ali mu kifunamu nenga naye waayitira kakaba ayinza okubanga bisoboka wane waffe politics alimu interest mungi so buli w'omuyingira bwoti ng'ate oli impact ng'oyogera ekigambo kisobola okufuba ekyamaanyi olina okwenyeeza okusinga bw'okola ki so kati nze mu ndowooza yange pasa badde yagaana abakuumi abaalaali kuba ne munjiri yalinga akikuba nga takkiriza mu bakuumi baalaali kubanga yayina mukama amukuuma era yamuwonyeza amasasi era yamuwonyeza ne bayibuli egamba Katonda ayamba akola ki yayamba kakati mbadde nsaba pasita akkirize abamukuuma abeere nabo kati anti olaba kambeko kyeggamba omusajja ono omusajja Kaweese ono gwe bakuba amasasi teyalina bakuumi baali mu mmotoka ye nabo baali mu mmotoka yali mu mmotoka ye mukutta kwonna kwe tusanzeeko Kaweesi baali mu mmotoka ye Gino Katumba bagenda omulumba ku olwo teyalina liidika bonna Meja Kiggundu yalina ddabo kabini ye tetunalaba ku gwe balumba ng'abadde alina liidika tetunnamulabako kati ofunyemu ekirowoozo nti obukuumi okubanga batambula nabwo kyabugayaavu mu beetaaga kubeera mu maaso awo oba oyongera bwongezi ku muwendo gw'abagenda kufa nti nno minisita yafudde ne muwala we n'omukuumi we kyoba oyongeddeko naye batasobola kuziyiza kufa kakati ekintu kirala ekintriginze obwongo simanyi oba nze ebintu byange nze embirawo obi omanyi okufa kuno omusajja yali anzise bwe ndowooza kufa nopera n'okunyoga nga nnyogoga okufa kuno newoba ne buba busungu bungi ffe gye twakuya musate ze twakuliramu nga nebo ne oba tubadde tomwagala bw'afa n'okulima tokola ki tolima naye ndabyeko abasaidi ezimu ezijubilatinga ku social media oyogedde bulungi naye nekyo nakyo katukyogereko bwe tukisayimu nakugambye nga tutandika nti teri muntu yenna akola ki ng'asaana kusayirwa gakola ki naye abasanyuka olwaleero nti bugingo bamukubye asooke ye yeetunulemu mu bwagundi wo gwayogedde ekyo okosezza benkana ki ne mu kwogera obwogezi oluganda olutegedde gwe byozza okola olowooza birumiza bameka ne gwe nga tebannakusayira gwakufa gwolowooza gwokola bituukirivu ng'ono pasita yalina okufa nti ye asobezza nnyo gwe wakakola ebibi bimeka omanyi sayima abannayuganda tulina obuzibu twefuula nnyo abatuukirivu nga tetukola ki sayima buli muntu mubi oba wa kibiina ki oba wa ddiini ki oba wa muziro ki naye obubi bw'omuntu oyo gwamuliranye tonnabulaba budde tebunnakola ki tebunnatuuka sisuubira nti mu bantu abasinze okuba bimusumba yakyasinze olyoka ojaganye ti bamukubye nogera ku social media n'olikodinga n'okola ki n'oseka ye ayinza okuba afunye chance emulumba mukama n'abalaga nti teri kisinga mukama maanyi n'atafa gwe olwo n'afuna omuntu ng'akunyiigidde okubaako kyakukola teweewunya nga tegwe kikutuuseeko oba otegedde kyentegeeza waliwo abantu bewaŋŋambye nti omuntu okubeerawo bwe bamusabisa bannyo oba walubale nyweza lubaalewo waliwo omuntu abeeraawo ng'omulimu gwe gwakusinika binnyo ku bizibu bituuse ku bantu naye nga talina yadde kalubaale nga talina yadde sapule ng'ali awo azunga buzunzi alinga kitengejja ku mazzi oba luganda lwange olutegedde kambabuulire abantu mwenna mulekeraawo okusaagira mu kintu ekirimu omusaayi gw'omuntu kubanga naawe kinakutwako ekya tokikola ki tokimanyi wano waliwo omusajja abirigali muwagizi w'NRM Kakulwe kankuwa example ennyangu ng'ayagala nnyo ekibiina kye ng'ayambala yero ng'era awagira nnyo pulezidenti yali ya yero ono yafukako ku kkubo saafuna budde kwetegereza musoge n'ekizo bana gwali gwa yero okitegedde n'afa kati teweewunya nga naawe wagira ekibiina ekirala osobola okukeera ng'ofudde oba kyemunyedde okitegedde kubanga twalabako era awagira ekibiina ekirala ng'akyagala nnyo n'akola ki n'afa naawe osobola okuba ng'owagira kirala ng'era osobola osanyuka ng'abantu babakuba basse
kambabuulire buli muntu alina bw'asobya Simon. Nawe n'omuntu gw'oyagala oba gwewagira olwaleero bulwanika okwetegereza ng'oyagala mulabako nsobi osobola oziraba. Teri mulala alina nsobi. Oba ontegedde bulungi naye osobola okwesonyiwa mulabako ensobi n'omulabako kirungi obulamu ne bukola ki ne butambula. Amazima gali nti Musumba asobola okuba nga abadde ayogera ku muntu gweyagala ng'amwogerako bubi. Nite mwinawe mwakola kalagaane nti gwe gweyagala naye ali mwagala. Oba oluganda olwo lutegedde. Ate buli muntu ekimwawula mu Uganda mutwe gwe. Ndowooza. Buli ndowooza y'omuntu esaana okuweebwa ekitiibwa kuba ye mubeezaawo. Kati ye bw'abanga alabanga kyolabanga ekirungi yakiraba bubi muleke n'enki n'endowooza ekyo tekimusazisa musango n'oseka nti abadde alina okufa. Oba otegedde kyentegeeza. Just olw'endowooza obulowooza kubanga bukyatukula tuba tusanga empaka z'omupiira ku masomero. Tekitegeeza nti bw'otawagira balina kufa. Ate ne mukwakanya mwabeeranga musibu fena olaba wakanyanga nga bayimba buyimbi golo nekaleebwa tubayimbirira ne mwalimu abawakasukanga agagambo. Okitegeera ku side gye tuwakanyiza. Naye tekitegeeza Simon nti omuntu waba akuwakanya afe. Ng'okimanyi nti ebiseera ebisinga tukyusa nnyo ensobi zaffe olaba abantu abatatwagala. Obadde okimanyi ekyo. Era omuntu yenna ndaba nga tunafuna abantu bakuyeekera olina bye tonaba kutereeza. Omuntu asobola okuvumira ekintu n'omanya nti ono nanvumye lwa nsonga natambulanga naye mu mmotoka etya. Kati bwe naaba nnyamba omuntu ajja kutambuliranga mu mmotoka endala ey'emirimu. Nsobola okunyumya emboozi zange ne Simon nga gwe nnyamba tazikoze eki. Abantu asobola okugamba ebintu n'abikugamba n'ogamba wano nanvumira kuba namukolera bwenti. Nasukkamukko mwesembereza. Oba oluganda olwo lutegedde. Kati njagala mbabuulire omuntu asobola okuba nga akugamba ku kintu ky'otayagala kukugambako naye n'obaako ate bwe weetereeza kubanga omusuubira okuvaayo akubeeko bwakuwogganira. Oba ontegedde bulungi nti afuuse kalabaalaba n'ogamba bwe tunaakola kino omusajja genda vaayo awoggane. Okitegedde either munyambe temukikola oba mukikweke nnyo kireme kulabika. Kati abantu babati abawakanya kuva dda baaliwo. Kino kirungimukko. Kina kino tontaddeko nti opposition wano mu Uganda omulimu gwayo ku checkinga government. The question is who checks the opposition? Bantu. Oba ntegeera nti opposition ye ebya government babbya amabaati byonna babikola opposition yevayo n'ebyogera. Yo opposition bwekola bitulowooza nti tebirabika bulungi kubanga nabo bantu. Kati era kuwa example ntono nnyo. Nze wami wange mwagizi nnyo opposition yamusibya nako ebbanga ddene. Agifunyemu ebizibu bingi n'okutuuka okuva mu ggwanga byali ebyo ng'emirembe gitukoze eki gitubuze. Kaakati ayina essuubi ddene nnyo mu opposition. Naye nze nakoma okuwagira nakoma ku Besigye kuba yankubye embooko olw'okuba nakwata ebigambo y'omusajja tumutwalira mu Gomesi ku luno ayita wano ne tuwaga ayita wano teyayitawo ate embooko nezitukola. Waliwo aliwo tolina kiwalaba yadde ekikoofiira nakubwa bukubwa embooko yanyookeza naawe ng'esisimula n'omufu ko gwe n'ekitwala nti Kyagulanyi n'akyusa eggwanga bw'aba wakulikyusa teyeetaaga nze kuyimirira mu kkubo okuwa kibooko. Kyegambye oba okitegedde ajja kujja ne bakiyita structure bakiyita ani mu ekyo kyekimu omulundi ogwo ng'esinga byonna ebigambo ebibadde bikola ki byogerwa bw'abanga Mukama yakiteekateeka bw'atyo oluganda olwo lutegedde. Ne ŋŋamba akati kantule kannyonse sajja n'atagenda ebintu ebimukambira be buki mulabi ninda anajja ne structure tugamba nti kati kino neno mulaba ne Besigye nno yakanga omusajja yagamba kwota pini ejja na nnyondo egendamu na nnyondo ebaamu na nnyondo omusajja ajja agenda. Kati ne mwami Bobby alina lwayimiye n'akunnyonnyola ebigambo bya ttaano. Nolaba nga ttaano mu butuufu alina waatukozeemu obubi. Oba otegedde kyentegeeza nagamba oyo ttaano mufere oyo ttaano mudaawa oyo ttaano muki naye ng'oli bw'abyogerako alina obusobozi okusobola omukola kyonna. Ontegedde gwe lwaki onyiigira ono gw'olaba nti akubiddwa amasasi nga waliwo yayogera ku oli naye ng'alina n'abaana ne batagamukuba. Oba otegedde kyentegeeza kano kakulu. Abakulembeze b'eddiini bandyenyigidde mu byabufuzi paka ku mutendera ki? Abakulembeze b'eddiini bandyenyigidde mu bya Buganda balwane nnyo okutegeera ensonga za Buganda.
anti sibonna katuli mukogera ku Uganda wamu n'okuzisabira ennyo kubanga era mu Buganda wano we bali abasinga okuwulikika ow'embalala omumanyi pasa gwe namanyako yaliho imeeyo eyakubanga abantu emiggo twamumanyira okuba muddo kitegeeza twera twamumanyira ku kiyamba ggwanga bona asumba ab'amaanyi bali wano Kayanja Bujingo Kiganda Serwadda Katkande bonna wano Bujingo Jengo bonna bali wano batetenkanya ffe wona abaavaawo ne batulekera yiga yatuvuga n'atulekera jenga atuvuga waba batandise okulanga bali mu kuggwako batandise tutetenkanyiza Kayanja alabye atandise okuggwako tutetenkanyiza mutabani we Kayanja kigoyogera owayimirako center mze mama madenga ndekande kakande Senyonga naye atandise tutetenkanyiza omanyi oyo omusumba mulabamu obo amaanyi mangi era naye wanalabanga atandise okuggwako nga naye atutetenkanya sifaayo nze buli muntu yenna mu ddiini gy'asoma bamusumba bamuki muwagira nnyo asabire nnyo obwakabaka bwa buki beebale kusabira kabaka wange namulabyeko nga agenza ategeera bulungi nnyo nti kati kino tekikyannuma ng'atereera bulungi nnyo kakati bayongera okukola ki ate ebya Uganda bigenzeemu ebya Uganda tubasaba essaala oba ontegedde bulungi nga basabira buli mukulembeze oba opposition bagambe nti tusabira Kyagulanyi ebirowoozo bye Mukama amukwateko bikole ki tusabira President Museveni atufugire eggwanga lino Mukama naye ebirowoozo bya muyambe bikole ki nga tebalina side gye bavuma oba kyegambo kitegedde kubanga tubasuubira abaloyi b'omwoyo tubasuubiramu kubudaabuda baki obanga tebalina side gye be kubudaabuda bantu kuba kalaba oyo omusajja oyo Pastor Bujingo alina abantu bangi mu madiini ag'enjawulo mu nzikiriziganya ez'enjawulo abamukkiririzaamu oba ontegedde bulungi tumwetagamu ekigambo kimu nti buli muntu kozesa omutwe gwo olonde nga bw'olowooza naye ate Katonda asobola omulabikira n'amugamba eggwanga lyetaaga okukulembera omuntu afaanaganako bw'ati ng'alina okulera ekigambo ekyo akitugambe anti era asobola okibagamba naye tagufuula mulimo oba ntegeerekese afuuka buloga asobola okukyogera nagakawo omulimu gwaffe yali agutwala n'akireka oba ontegedde bulungi kubanga alina bingi byakola ebiyamba abantu okusinga okwogera ku ekyo naddala isiganye olaba eddiini eno ogiraba ndoza kyekintu ekisobola okuteeka abantu abanene eddiini eno wakati nga interests weziri kyandibadde kifo ffenna we tusisinkana ne tuwuliriza ate abakolagana n'abatakola ki n'abatakolagana tubasuubira okwegattira mu kifo kya Mukama oba ntegeerekese Mukama yalondaani wamwirako ng'akuba akalu bagamba teri butemezi butaveriwa kati ono aliko ayinza okuba Katonda gwe yakola ki nga gwakyaladdeko omukono ne Bobi Wine bw'anaaba wakufuga oba omwagala oba tomwagala olina okukola oba omuyambyeko oba tomuyambyeko buli muntu alina ebiro bye Mukama mwalina omukwasiza ebintu bye golowooza myaka emeka wakutandika abantu okuba nga tutula wano mu kamera tunyumyemu ekyo kyali kiro ne kituuka buki luyite byaliwo naye nga mbeddewo nga nkoze ebintu by'obuvunaanyizibwa bingi naye ng'ekyokutula wano tunyumye tekikola ki nakyo kiro kyatuuka buki akaseera katuuka butuusi nga tosana kazza mabega webale kitegera katuuka butuusi mwami Besigye wano yayuuguumya bannayenze Besigye yankubye embooko okyazijjukira kubanga anti nze nyina ekizibu nyina empaka nnyingi bwe nnyingira mu lutalo katubeere kati bw'olaba nzize manya tulina odduwangula oba oddufiira mu kubi bitugendako n'ekimu lwannema naye nalufunamu embooko Besigye nali size mu lutalo oba Uncle Bess nali size mu lutalo olunyako lunyumye kukakasa nga kubeera witness ng'omusajja yatugambye nti buli muntu weetegereze omusajja agendera mu ggomesi unaayitawo buli wagomesi yakuyitako n'ogamba yandibangayo kale twayiwa ku kkubo tugambe nti musajja agenda Ntebe oba adda ku Masaka Road oba kyegamba okitegere ne poliisi negamba mwebale nnyo muzungu kyogamba ebbanga lyonna kuba tomulabako ng'akuyitako ate bana kakize nakajja mmanye ti pulezidenti waba ayitawo netiwaaka evaako nekirabye jjo wano kibuye nadde Mantala bakuba ku bugombe nagenze okwetegereza essimu nadde nkubira bana ab'obudagala mwe butanzunziza netiwaaka ne batekuba nawe ngutusosowaze ekintu kino kubanga kikulu nnyo omanyi
kati gwa Simon omuntu atestinga kufa kinene munze nkimanyi kyantuseeko ngenda kuza mwezi 13 omwaka oguwedde and I think kireetera olonki yawalukagga bwe nali nfa wano kalenda abo basajja le bajje wange era polisi lwe yabakwata nagizikwata ne mu mutwe omuntu watestinga kufa kimuleetera okuddamu to rethink wetugenda mu bantu waliwo Alanio yali annyumiza emboozi bwe yali agenda e UK kati kirabika ku nnyonyi kwe balina omuntu gwe bali naye kati naye nga ye omuntu yamanyi nti ali nabo bakikola kakali nsobola okujja nga Alan gwe ntutte naye nkutikkirako omulala alizonengamba gwe goberera oyo bagenda bayita Ethro bulungi kati wano twale example y'entebe ngomaze okuva ku migugwa mazo checkinga out wawe amaze okuwa mu kataba kubanzeeko neto nava mu premises za airport oli mu No Man's Land omwana ye kasaba maro okuba stamp mu passport bwe bati naye mukanaga mukama Katonda webale bane Katonda wabujinga akola tanafuluma kubanga wani badoli eno mu live ngomaze okuba okufuluma yete yalina na kufuluma yazinirawo wani badenga wali emigugwawo osobola okudde wamu awo bakwata kumwana bagamba soko osirike bano bazungu soko malogene nera ne banafuma nenga munda muri ekyamagero kye kituuse yakikabiriranga akijja wabujingo kyovola amidist simanya makagaganye abikoze bitya waliwo atagenda kuva ku bujingo kubanga ebirungi yabikola ki kati ngenda kubako kyegamba ekintu kimwe kitegeere musajja jyade kyoyo yannonda yafuna accident nga ava Mityana nze buli musumba yenna mukirizamu bwali nti mukama alina ensonga lwaki kyakola era sina gwe ngamba nti ono munafu sina gwe gamba nti ono mubi bera tolina nakapima maanyi oba okitegedde wabula nze omutima gwe mpulira nga gumusanyukidde gwe nkwatagana naki nanjagala nnyo pasita Bujingo olw'ebigambo byakola ki byayogera kati njagala nnyo pasita Kakande olw'essuubi yenda bali awo abaki abantu man of God yes so nendaba abantu abaguva amawanga n'amawanga bajja gyakola ki gyali akazi akamuvuna wali okalabyeko kamuvuma akamuvunula sikamanyi sigenda ngayo mu church musabira mulabira wano ku simu yange the man of God is now working is now moving kakati muzayi bwafuna accident tugenda awo laba ku CBS waliwo eddwaliro liri awo simanyi lya Mubaka ni simanyani kakini kanga kini kinedde ne mu bagundi bashi opposite awo nyini CBS kuguli omulyango gulingo tukati kuyingira boti mu CBS ngo ovudde eno ngo ovudde wano kweno gate ya CBS oyingire ku BBS ofulumire mu guli ogwa waggulu ogutegedde waliwo eddwaliro liri awo muzayi bamutane batukubira essimu natugamba tugenda mutekamu ekisire okebera amagumba ge gamenyese tumusibe n'ekiseminti tuba tukyali awo ne zireeta omukazi yalina omulwadde nga naye yali awo wa mutwe gumuluma asanga banaye kiweewa banaye eggaali ekozeeko kati manyinza abantu bonna abannanye bammanyize ndi wampaka nnyingi tebanneemoolerako omukazi ng'agamba bw'abanga ono accident yemuna wali mutwale wa pasita Yiga wano wa pasita Jengo wano amafuta gali awo nabwatuka nenseka nembagamba nze mbanga mungamba ebintu by'okwemoola munnindanga nenvaawo ng'olwaki tonkubira ssimu kuba pasita Jengo mukwano gwange si byakati eringa neyiga akyali mulamu yagwako kabenja akasooka va kwene eyakikadde kakati kati jemba aliwo namugamba nangamba mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Omuzadde nkwanjulira Garfield Schools Mpererwe emyaka 14 gye tumaze mu buweereza tulina obukugu obusobola okuwa omwana wo kye yeetaaga wano ku Garfield okujjako okuba nti tuli bannantamegwa mu by'omu kibiina si we kiggweera kuba tukimanyi bulungi nti Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo abasomesa baffe bakugu ddala era omwana asoma bw'alabako bw'otuwa omwana wo tumukuddiza nga mujjuvu ebyeddiini biri ku mwanjo nnyo anti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera tulina entambula eyeesigika era tosaanye kweraliikirira ku byakwerinda bya mwana wo
tokotogera mwana mwangu yeeka afuna omukisa mu kifo ekiteeketeekeddwa obulungi. Garfield Schools Mpererwe, every child, every chance, every day. Baba soke tumukole ki? Ne mugamba anti ebintu byakunsiruwalirako. Bagambye genda mu ekisire. Muzeeyi yamenyese bateke kiseminti. Ate ngambala tumutwale wayiga oli muyaye. Kati yiga yakolanga ani yakolanga ekisirawo. Ne oma nentabuka sabitegeera ne nya boda yange ne nkola ki? Ne ngende wange. Ne mugamba jemba kati mbivuddemu. Bwe munava mu church ne tudda kubedwa leo. Bakirizikanze kwagende wayiga. Anti mukazi yabapolota n'abagamba nze nalabake kati ngana ebintu byayogera yasaana luyi. Nganzire wange nganzira ku baana bange ngankwata remote mu ngalo. Simon nalabe ekyewuunyisa. Mbanja ali ne TV najitega. Ndaba obulimba buno bwe butambula kubanza muri mutima kyenkola ki? Kyempulira. Nengamba wano waliwo obulimba obwenkukunala. Nalo ngali mu close hapo. Nengamba. Nengamba omuntu ayinza tekungamba omuntu wekisire. Mbuno tumutwale wayiga. Ompuliriza bulungi? Mpuliriza nnyo. Nyamukako. Mbandi awo nkanudde amaaso bwenti ninza abave wayiga bampite tugende mu wekisire nga kitawo yakulonda ono sajja najja nakola bwati omukono nengamba labo mufere andi agamba genda name of Jesus Christ we ulira nze ndi eno nyomba bwogo omufere labo bubbi najja yempeta nagamba ndagira okugulu kuno ndagira amagumba gana agamenyisa okweyunga kati nengamba nengenda kuba omuntu oluyi yakuba omuntu oluyi bwatakaba musaya nasasema ekibumba ngobusungu bunu balabiranga balinga bagala okutta muzeeyi nga senga twagenze mbino bebatugambye kwa batsaye ntwalo kinana nga ndaba senga twategedde kimuluma omusajja ngano nekisemiti amaze kimukola ki nze naswala n'enswaluka muzeeyi yayimuka mu katebe gwe basibye akagulu atasobola kuyimiriza omusajja yamuteeka kempeta muzeeyi n'ayimuka mu katebe ala katonda mu ggulu kati gwe bino byegamba si sinema olaba kati weyafunye accident eyo gye yafunye era singa yiga walize nali muvuze omutwalayo naye najewa ku TV kati anti nze nkuba waliwo nga gwagwa kabenje anti kati nkunyumiza ebigambo bino omanyisa yimo omuntu olanda bakutuka ku kintu abasemba omubalaba simanyi abakozesa katonda kyonna kibyokosa sikikola ki naye yiga yawunya kyovola buli musumba gwolaba gwe nga bw'oba omulaba omukole ki kambuza akabenje okamanyako sawa mmeka muzeeyi afuna accident singa olaba ku mmotoka ye bino byenyimya si sinema kubanze si ekyo kituufu muzeeyi yatomera ekifunvu buno nga bu amp emmotoka ne waba netomera ekifunvu negwa mu mwala era bajeyonzije ng'ava kasaane wabwe mu kyalo ne baleeta okugula olaba nga kati yagenze mu kikadde okumanya abannayuganda abamu tulina entegeera ntono abantu nga bagamba nti muzeeyi teyafunye accident badde balanga kikadde wakigambo kitegedde era abantu abasinga bagamba balimba balanga sho nenga muzeeyi yagwa kwa accident gune kweyasamu bwe kuti wakulaba nkuyina ne kusimu ngenda kukulaga ne kwatikamu bwe kuti empeta ya pastor yiga omanyi okwasama bwe kuti nga wano labe gumba wano kanjizeeko katonda nga tasobola kuyimirira kakati simanyi oba mu mpeta eyo mwali muki kakati empeta eyo gyolaba simanyi pastor jengwe yagisigaza tajirina empeta eyo gyolaba kati ngenda kubuuza jengo pastor nga tannafa yagimukwasa sinajjako ngaji ane nze pastor jengo mukwano gwange ya nga tannafa ebigambo bya pastor jengo agisabise tugirabe alabi katajirina tanna nga kulikola hivyo naye nga tatayo tannafa gwe yagikwasa kakati eyo nvuddeyo saagala kuyingira jengo kubanga simanyi bintu bye oba ntegedde bulungi naye nkunyumiza kye nakola ki kyewalabako n'amaaso gange abiri kati bwe nadde waka muzeeyi bamaze omukomyawo bali bamukuye bupayinikkirira gulukulume muluma nnyo teyawonera ddala kyenkugamba nti mwekisesi twagendayo n'ekisemi tebakimukola ki tebakimuteekako okugulu kwasigala kumulumamu ng'atambula mpolampola n'omuggo naye nga si kwe kuli okwayaaye nyabo mu nsi tuleko wano empeta bweti oba kyeggamba okitegedde kati kankubuulire sayimo buli muntu mu Kampala muno nga bwangambye nti atasaba nnyo walubaale nnyo buli muntu alina byakozesa byotakola ki kituufu ekyo bw'atamukkiririzaamu mukole ki muleke mupewe muleke naye asobola okukola ekintu ekisanyaza obulamu bwe nga totegedde kivudde mu ki singa omufuukira ekizibu mu buki nze nange okulimba kuba sisita wange yaŋŋamba ze babuulira basayiga yamukolako obunnabbi nga butuufu
anti kino kyenkugamba nze nali sikiriza mu pasita yiga kuba nakolako naye n'olutalo ne mujjako omuyimbi gwe bayita bibuuza ne musayininge wajaluuna ensi yonna olutalo yalulaba Ajati Madini wa mubbayo yes nanda jaja lino nawo omanya nalongo obutobo bubusibwa ontegedde bulungi nembera naye mu bbata ey'olutalo lw'amaanyi omuyimbi tomutwala omuyimbi mukola ki batimba ku muzeeyi wange ebipande so nemusala ebusoga nembuuza ekimusaziza so kinti so yayiga batimba ku muzeeyi ebiki nenoonya ki ekyamaanyi mu gundi eyo nti bibuuza neŋŋamba kale gundi yalanga muzeeyi yagenda ng'atimba sho nga bano bajja ne babikka ebiki ebipande ate ng'oyo omusajja yannonda talina kubonaabona nga nkyali mulamu nga baana bayiga babikka ebipande weebale nnyo neŋŋamba kakati kino kyekitubonyaabonya divayivo kandabe bwenjeyo Madiina mudde mutibikeko ebipande wategedde nno Ajati Madini alina obuzibu mu maguzimba ndudde omulaba wetaaga omunoonyeko omumwa gw'omu maaso wano guzimba kale nja kumunoonya tulabe yeetaaga ate gwe omubba mu revival namugyayo namuwonya kubanga baali bajja muttira ng'ate eno gyali azimba omumwa anti nange namusayininge waalu nabiiseeko emyaka mingi nnyo nga ne cream production ekyaliwo kati nini akissa mu muceere bwe namala omulekayo ne ŋŋenda ebweru ekitisaaba mugjayo nfe naye nali nnyamba kitange banamutimbako ebiki ebipande kati saane nandibadde sigamba era nze nalina obutakanya bungi ku pasita ki kitegeeza kiwalaba mazima agenkomeredde kyesisobola kuteekamu bulimba bwonna era pasita yampita nga nvudde bweru nagamba siraba omwana mutani neemwolerako naye oli mukazi mugezi nnyo ne mugaa siri mugezi bugezi ndi mulekwa ndi nfuuzi kati ndi mugumu bugumu nnyo ontegedde bulungi era kati lwaki nkuwadde example eyo nti waliwo omuntu alaba bujingo nga mubi naye bujingo oyo takkaka kumukkiririzaamu lwampaka kukkiriza mubalala let him be muveeko ababolaba abasiru ba abatategeera nga gwe bwebalaba abamukkiririzaamu gwe baleke tolina gwe wa transport amutwala tolina gwobererawo oba ontegedde bulungi bannange guno omwaka abantu tuyige okufa ku bitukola ki kubitukwatako muyingira nnyo mu bulamu bw'abantu omuntu ajja kufa naawe nga teyandifudde naki naawe n'omuntu awoza mbuuza empagira nnyo gundi yamwogeddeko asaana kufa osobola okukeera nga gwolina okufa nga ate nayo kibiina kyowagira tokivuddeemu oba example ogitegedde wanabiriga yafa nga weenaalemu ng'era ekimusse masasi nga tamanyi gavuddewa buli kimu kyali yero naye nga talina kwavumye nga talina kyakoze kitegeeza naawe oyinza okuba olina abalabe nga tobakola ki nga tolina kyokola kibi abantu bannaye mulekerawo osanyukira mu bulabe nga butuuse ku bantu si kirungi omuntu asobola okukutereka n'agamba yasanyuka nga bankubye amasasi n'abaako naye bwakukosa oba n'obaako ow'omusanga okitegeera ng'ate omwetaaga nga akujjukira nze nasekeera King Mike awo nga kivulu kimusazi kya Freedom Store kijjukira ekyo kyalimu abantu abalinga nga nkaaga nga service providers balimu nga 40 sakitegeera ngenda nseka musanku papas nga masayimo gwe n'osekera ekivulu kyange gwe okitegeera nempulira nga nswadde sebalimba genda kubaka example gye nkuwa sayimo wano bw'onoonyereza nnyo bannamawulire abasinga tebalina ssente teri ayina ngenda kuwa example yange naye abamu tebalina ssente lwa nsonga basanyalaza obulamu bw'abantu buki kubanga gwe okola omulimu bakusasule naye ng'ono omuntu gwoyogerako ebigambo bya kalebule ayina nazaala we ayina sezaala we ayina abaana be ayina n'omusajja oba mukazi we oluganda lwange olwoba oluwulidde bulungi bulungi kati abantu bangi balina ebikolimo mu mirimu gye bakola biki bingi kati naawe ojja kubeera ku ssimu yo ofaane bali abamu ku bannamawulire abasanya obulamu bw'abantu nabo ne basaanawo naki okimanyi nti wano abantu bangi abakakkanyiza abantu bakakkanye nabo bale sinakinoonyerezaako kati nkuwaddeko omwaka genda okola research olabe abantu abaali abamanyi mu kuvuma abantu we bali olwaleero nga golaba wali okukakkanya muntu naawe n'okukakkana naki naawe n'okakkana naye ekiyamba kiri kiba naye tuli Uganda ensi yaffe Uganda yesinga obulungi n'abazungu batwegombala kwasi tulina ssente oba ontegedde bulungi tuddemu tufune omutima gw'ensi yaffe twagalane kubanga abantu omanya nti bafunye banabo obukyayi nga omuntu agamba nti gundi afudde nti afe kade sitaani ayina ettima mu butuufu eggwanga lyaffe lisaana kubeera bwe lityo omuntu bwolaba nga akoze kyatayagala ekyo kya buntu oyo atawagira Arsenal nze mpagira Manchester United nange ndi wa United jantufaanagana gweza okuba sijjowagira tekitegeeza nti ofe oba oluganda lwange otegedde era osanga abantu nga bali balaba mupiira ono yamukuba nakuba munne ekikonde mbulaki ompoganidde lwaki onjeyereza kubanga mu muzannyo mulina okubaamu buli omu kyawagira tugamba there is a winner and a winner
kale nze kwe kubadde okusaba kwange okwaddi nga tumaliza show eyo olunaku olwaleero twagala okwongera okusaasira Sister Makula nekye tumanyi nti amazima gali nti siriiko gamba nti weeyongera okusaasira mbadde nsa tukole bwe kuti nedda ani kakati era nawe nze tompanda bigambo ani ekyoli mu kukola kifaanana okutta si kifaanana kutta nze nsaasira omukyala Teddy Bujingo n'abaana be ffe nga ttiimu mane twagala okusaasira Madam Makula sister ng'olabye n'omwami naye katuna kasita mukulekedde Mami Teddy I love you so much ne sente ze zinkozesa so baba wayo sente anti yali mu sente yali akuwaddeyo siyangayo akirina okusabiza kwange nawe ate sayimo njagala obeere musajja saagala obeere nga bwa bwabagagga tokkirizanga kuva ku kintu kituufu mbu kubanga omuntu wawira nti alinayo sente yalabirirewo kinene ekyo ani nabo yafuuka kabwaka kinene ekyo ani mane yatugabane gosaasidde Teddy zinsaasire Makula nze sayimo nze munyalanda omuganda nzekka alemu okulya emmere nga omuntu agimpadde siyasano gimpa n'enfe enjala luganda ngolo lutegedde zinakira mazima nga tuvude mu byaki nze kyemusaasira si kibi simulinaako nno buzibu naye nze njagala ontegeere kize mpala nayo mmwe abakazi babaddewo ontegedde bulungi era nze nsaasira mukyala Bujingo Teddy n'abaana be ekikanga bwekyo kyebakoze eki tukyali ku ebyo Makula kyabadde aguddeko kimanyi mwana wange saagala kirowooza koze saagala mwogerako saagala munsibe nako nze simulinaako buzibu tantabaala siri mukola ki siri mutabaala kamunze ngubuulira anti wa mikisa munna era mweno paati tutagenda bbamu abo anti n'obujjulizi bwe buli obukola ki yagala mpeta wabadde ofudde w'ofondekawa naye omanyi nti nno sayimo otogenda kuba kufuna mitawaana naye kyensobola okugamba nti omusajja omugagga asobola okugaba ne bw'aba takuwadde empeta omusajja akwagala asobola okuwa ebintu byo mu mannya go ebirungi ennyo osobola okubanga n'ebintu obirina ng'oyagala ki naye n'ebitiibwa bikulu obadde era abiyina ebitiibwa kirungi omusajja amwagala nnyo ate n'omukazi ayagala mubaawe simanyi mayinza ebbanga n'ekigambo kye yaŋŋamba Naalongo ne bwe ndikwana omukazi ng'amunywako mubisi gw'enjoki tayinza kuŋŋamba nti anjagala okusinga gwe yansanga tisobola kukulisa kyamusaana kiki nakyaggulu naŋŋamba era lwemba n'ekizibu omutima guŋŋamba nti omuntu akwagala ye Naalongo mukubira essimu kitegeeza kati ekyoŋŋamba nze sikola ki simanyi yirwa kyetusiibula naye katulaba Makula oyo lowooza owulira olugambo nokimanyi sayimo olina gwofaanamu obukazi bw'oku mizigo buno wenakulire namasubeyo neginvumya okufaako obufi omere sinoterana bulungi bwoti ngaomukazi akuŋŋanyiza olugambo Nakula nsolooza mizigo kakati emizigo abakazi banvumira emizigo egitali gyange mizimbe kyaba nasooka okufunamu akasente kange nasooka kukola zimba nnyumba bakulangira nnyo emizigo gyewamwe baba babanjanga bubi yatera ndi odiwo takambwalamu obe nze nga sikambuwala nino okamulaga olwozimbye kunjo singa kati goggo wagizimba wala omusajja akutatata kapulu wannangira opala obwalaisi naye kendi kusanga nvuga UBN ndikuba amazzi mubeere bulungi